Gayiridde egguliro lino sooka oliraba ate olyekenneenya oluvannyuma nkomewo tulandagge. Taata aguddewo ekigwo afunya mawulire nti mutabani gwe bamugambye nti bamututte mu ddwaliro ate afiiridde mu ssabo. Omwana yabadde akolera ewaffe ku kyalo waka ng'akola ku musenyi awo waffe Katali. Kati bwe yamala n'alwalamu omutima n'agamba dadde nagudde ekigo nsa bubi. Owulidde? Yali alina we yeepangisiza n'engamba gye nagenda omugyeyo ajje waka mumutwale mu ddwaliro. Ne bamutwala Ntebe. Batuuka Ntebe ne bamukebera ne basanga obulwadde nga tebabulaba. Ekikangabwa kino kibadde munisipali y'e Mukono ku kyalo Nabuti ku nnyumba za ssentebe w'ekyalo Valentino Romano. Mbadde ndi awo abakyala babiri ne bajja ne baŋŋamba ssebo twagala tuyamba otutwalira omulwadde mu ddwaliro. Ne mbagamba omulwadde ali luddawa nti wali emmanga we tusula. Ne mbagamba musulawa ku nnyumba ze wali ez'emmanga waliwo omulwadde abadde awo ennaku yalwala nti nedda yazze eggulo naye kirabika aweddemu amazzi twagala ate tukubidde maama wa munone tatuuka. Bentu Musimu tuze ku kyalo Katale Kajjansi mu disitulikiti yaguddewo ekigwo mutabani Henry Magezi emyaka 7 bamusanze ng'afiiridde mu ssabo. Tumusima ategeeza nti mukyala Gladys Nalwadda yamutegeeza ng'omwana batwalidde mu ddwaliro era namu ensimbi kyokula linafuna muli nti mulwadde nnyo era azzeemu okuwulira nti afudde. Ate mama w'omwana yani Gladys Nalwadda yabadde naye ye yajja n'amulaba n'agamba Henry mulwadde. Yagenda okunkubira nga yatuuse edda n'eno nze ndi mu tawuni n'agamba Henry mulwadde. Ne mugamba ki n'agamba bagenda muteekako ekifaananyi ez'amaki. Ne musindikira busindikize ssente nti genda n'akomawo. Ne mugamba Henry omulese ali atya ati kati ali kale. Nze ne mbeera mu mirimu gyange. Naye na first kati nziramu wano lwaleero nti ate Henry ali bubi. Ndi ku mulimo. Gw'oli ludda wati nange kati nvuga ngenda tutambula tugenda Mukono. Okutuuka wano ate mayipu nsanga kuko. Mbabuuza mwangambye eddwaliro na butiti ate eddwaliro kati ate wano akola we wasula wano yazzeewo ati. Ono atuuse kusabirira emizigo gya Valentino ng'omuzigo guno gubadde gupangisibwa Richard Kaliiro eyakola mu ensabo ng'onadduse ebinaddirira bimugwe enkoto. Luvala amagezi okufa kikaibwa nti banofunye emmotoka ne bagezaako okuteekamu omulamu naye ng'abadde agivuga bwategedde nti abadde afudde naye n'abalekawo n'omulambo gwabwe. Kati leero bwe babadde bagezaako mutwala muki kuba bangaye bagenzeko ne wa chairman kusaba ku ntambula. Chairman emipiira nga mifu abadde agezaako kusaako omupiira omulala ne bamugamba emmotoka endala yino ekoze eki. Babadde bagezaako mussa mu mmotoka wagwiridde. Ssentebe Valentino agambye nti ennyumba okuli omuzigo ogwafulibwa essabo omu ku bakyala be Elisite Babawaga yavunaanyizibwawo naye yamala ebbanga katagendayo. Nze wange ku mayumba gange tekuli ssabo simanyiiwo essabo liriwo. Gwobadde okimanyi nti omupangisa munda omwo alinamu bizinesi ey'okujjanjaba abalwadde? Sigimanyi kubanga ezo ennyumba mukazi wange yazirinako obuvunaanyizibwa. Poliisi eyitidde n'ekebejja omulambo era oluvannyuma gugiddwa ne kuteekwa kabangali ne gutwalibwa e Mulago. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Bannange amazima gali nti ye maama abeera maama. Maama ono oyinza okumunenya olw'ekikola kye yakoze ate nga naawe amunenya era still oli mutuufu naye maama abeera maama. Maama ye muntu asobola okukola ekintu kyonna ekitajjansa naye ng'akikola ku lwa mwana. Maama asobola okuyingira ennimiro y'omuntu naye nga baamugambye nti ennimiro eyo ekuumwa misambu era bw'ogendamu omusota gugenda kwezingirirako naye n'asalawo ayingireyo lwa mwana afune kyalya. Maama ye muntu asobola okuyingira mu supermarket n'abbayo emikebe gy'amata naye nga bamugambye mulimu kamera era zikulengera ate nga bwe bakukwata bagenda kukwambula bakwetoolooze street yonna era n'agenda nabba ku lw'omwana. Bannange maama ye muntu yekka asobola okukola ekintu kyonna ku lw'omwana. Sigaana waliyo ne bataata abasobola okukola ebintu ng'ebyo kaakati nganze naye era kimanye nti wadde embeera musajja naye omutima ogubeera gundimu guba gwa mukyala kyova olaba omwana wange aba asobola okundabanga maama nga tonnanenya maama ono. Sooka weeteekeko mu bigere ebyo sigambye nti kye yakoze kituufu era wano gataliiko nfuufu tuvumirira ebikolwa ng'ebyo naye bambi omukyala bakulaze nti yagenda mu ddwaliro ne bamugamba obulwadde tebabulaba. Kaakati mu mentalite yaffe ey'ekifirika naddala
Ffe abawangalira mu East Africa ate naddala abawangalira mu Uganda naddala abawangalira mu Buganda embeera ng'eyo bwetusukkako ne tugenda mu bazungu betutenda abayina obulamu obwenkomeredde ne batugamba nti obulwadde tebabulaba tusalawo okusambisa ku magulu ag'okubiri oba abakyala bamaama basalawo okusambisa ku magulu ag'okubiri omukyala ku lw'omwana yasazeewo asambisa okugulu okwokubiri naye ng'ate okugulu okwokubiri bambi kyataategedde nti goola agenda kukuba yakweteeba owni goal wadde nga maama yeeteebye naye bannange temumunenya yakikoze ku lwa bulungi bwa mwana so si ku lwa kusaanawo kwa mwana. Maama tusomese musomese olulala alekeraawo okukozesa ng'enkola y'okweraguza nti wano we batazuula bulwadde genda ogezeeko ewalala bwe batabusanga wano genda ogezeeko mu ddwaliro eddala alekeraawo okupapira okugendanga mu busiisira kubanga ettuufu ku ndwadde ezisinga okutuluma liri mu ddwaliro. Basomese musomese bambi mubuulirire bambi temumunenya oyo gwe bayita maama nti maama asobola n'okukola ekintu kyonna n'alaba nga as long as ekigendo kivaamu kisobola okugatta ku mwana we n'agamba ngenda kukikola. Abaana balaba bamaama abo nga basupahiro waabwe era bw'omunyiiza agamba maama kankomewo maama ne yeejimba mu kikazi ekinene kinnamukasa nti ngenda kusobola okukukuba naye nga naye akimanyi tagenda kusobola kikuba lwakusanyusa mwana. Bambi abazadde naddala ba maama bayita mu bingi ku lw'abaana naye abange nga ndokopya